Stecia yagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi. Kiki? Tobuuza kwatege. Owaayi. Nakutuma mmotoka oba nakutuma mifaliso gya Rose Form. Buli lunaku manja abalongo. Oyinza osala abalongo tolina Rose Form. Bayinanga hidest. Akale fiti siripo. Orthopedic obakubira bukubiza essimu ng'omufazi gukutuukako. Osasula amaze ggula bakutuddamu nakuuka. Oba tolina mifaliso gya Rose Form wano toli. Yense ngamba wandisoose ne weetegereza. Era singa nagulabedda nga guli okukola booti. Emmotoka gigabira naye bawuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifaliso. Wamanya bo jangu njeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze. Tekuja gira tekutoti unagwisa wo. Kuyisewa kuyita tosawa. Kati tende. Vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi andaba omwagizi wange mukwano gwange oba omuntu yenna walaba skit ya Stecia and the house girl nga mulimu essigiri omanyi obulungi obuli mu ssigiri eyo okimanyi nti essigiri ogikozesa nga oli mu nnyumba tereeta kikka la tewiwavu ne eyina akantu evvu kwe ligenda n'okasikayo evvu n'oliyiwewe tokutama eyimirira buli kimu okifumba oyimiridde ng'abeera kukuuka eyina ka tray okugenda evvu teriyiika wansi okwetaaga sigiri ng'oyagala bwageza amasiga abiri kufumba bufumbi eyo weeri eyina standi eyina tray ewagenda evvu obadde okimanyi nti esigiri eyo tenywa manda teyonoona manda osaako obwanda butono bwe buti kubanga ne kapoti kaamu omugenda mwana katono naye sigiri eba obeza emmere mukyala munnange weeyinira esigiri eno nze hajjati ayogera naawe gyenkozesa ogyetaaze ogyegombye ogyagala ate nno ya sente ntono nnyo kola ekintu kimu kuba ku ssimu eyo eri awo gikubeko giweereze whatsapp ogenda kufuna essigiri tennekyewuunyisa oba ekirungi abantu bano kyebalina wonna wooli essigiri bagikutuusaako kankiddemu nti wonna wooli essigiri bagikutuusaako kale nno mukwano gyeyunire bw'obanga weegombe bw'obanga tuyegera nnyo ebintu bikyafu weeganya ebintu ebiyonjoyonjo nganze Stecia Mayanja weetaaga essigiri eyo ate munange n'emmere efumbibwa ku sigiri eyo ebeewooma bulala kwega ebintu bye byonna birala kazibe nva kati beki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kisinzira amasiga g'oyagala n'oyagala amasiga 10 gonna bagakola bakuzaalawa ng'abala kino kunfumbiza mutabani we mukyo mukadde ulandagaano oli owasenga senga mutiini ate nga yalina ne ssente lwaki buli mwana waakula omuwala buli muntu aba amulowooleza byakufumbirwa tebava bajjamu ne anti ndowooza nga babala ekyo ye oyo jjajja omukambwe oyo olaba akambwe ya anti nga mukambwe naye nze batuusaawo abo atalinaamu ku bukambwe wadde annanga abantu kale mbadde ngenda fira omulimu gwabwe gwa bwereere ne batuusa mbadde ngenda kulagawa ate badde ngenda kudda muyoleke naye kasita baŋŋambye banyongeza omusaala emirundi 3 kati awo purogulaamu zange ngenda kukolaba bulungi nnyo banno naye baba oba obula Uganda ogenda wa chairman oba ku poliisi gasimanyi kati emmotoka bazito akatale emmotoka waliyo akatale nga kammotoka ogenda mu katale nga ogenda n'ogula ennyaanya kansibuka enzifune ate wenzifuna nga nkola mangu ebintu byange nga wano baawo ndabye ebijja ebigenda tebigenda kubeera byangu nga nvaawo nga ngenda mu Uganda yange nga mbeera mu mirembe gyange tuyinza beera mu bantu bakola bayinza kugamba bigambo bwe biti omwana omuntu amangu ago nankuza n'agamba mbu nina emyaka 23
Yeah. Naye abantu balala okuza abaana b'abannaabwe batazaala. Kyana kisirusi. Tekirina amagezi. Omuntu akuwadde amakanga gano. Ate ngenda kikaabya. Kaakati nno nga bwe kigirize kigaana kinkigandi. Tiamuna ekyakwagala mutabani wange. Kigaana. Kati ngenda kituma buli mulimo. Ate nno kyabadde tekisanira na mutabani wange. Lwakugaa nti bbulwa ly'abakazi naye ekyo yenfuuzi yeterina kyeyina ate yeegaana bye bakiwadde mbolo n'obifuna ddi munyagulayiga n'owulira nga naye ayasa naye tulowooza nti nno omusala gugenda kwongezebwa tebwali agenda kwongeza ssente era zobadde okolera zojja okkolera ate ngenda kutuma buli kazimu nabino ate ebimuli byonna ogenda bisimula byonna obimalawo abantu bakoledde ebbanga ya myaka nga 2 talina yadde kimu ekikutamye wekiti bakuwadde amakanga gano ng'ogagaana kaakati nno alowooza nti nsaaga naye ate nze kyengenda ekkola sijja kutuuba ng'omuzadde alumirirwa omwana we nteekwa obutatuuba nina okunoonyeza omwana wange ani gwanaabeererawo maama ono bw'aba yagenda eri nga yafumbirwa tetumanyi olwo omwana ng'atuulaawo akuuma ekifaananyi ekiri bwekyo ngenda munoonyeza omukazi omulala oba ndimufuna ddi oba ndimufuna myezi 5 oba ndimufuna myezi 6 naye ng'afunye omukazi okusinga lwanadda ku bano abamutawaanya obutawaanya omuntu nukeera ku makya tolumiriddwa n'amakaago tolumiriddwa nti oba munnange wange eyampasa ndi naye kuki era nze ndaba nnyo n'abasajja najja n'akomawo musajja mugagga ayina awaka n'asula mu galagi n'emmotoka ye ng'omukazi yangulya awaka naye nga gwe ddala bw'abeera mwana wo nga omwana wo gwe bakutte ne bagoba n'agenda n'asula nga mu galagi omwana we n'agamba maama nsula mu galagi mweneebaka bwe nti ng'ennyumba yagizimba baziba yagiteekako ssente n'agituuyanira eyo yonna basula babavuma basiba babakulusanya bakola emirimu egitakoowa naye n'akikunyumiza gwe muli mu mutima owulira otya lwaki temuddira bifaananyi ebyo ne mubikyusa ne mubikuba ne mubiwuliranga ku mutima ekintu ekyo wekiruma nti nange omwana owange senga mba muzadde mazima n'abamuyisa bwe batyo aba awulira atya naye nenjogera ku ekyo nekyo nekifuuka olutalo olulamba omulala yeekwasa omusajja ato ava kukola kunoonya kasente ava mba malaya ava mbakazi ava ne bavuuku ne bayomba amaka ne gatabuka nogamba nti kikibana obirowooza nga tobitegeera oba weebuuza maama kakati gye yava kuleeta ekirowoozo ekindeetedde ebizibu kutuuka kusiipuula waka wakati wakyategerekeka obutunula ku mwana kati ensonyi zimunkwatira ate nno nakirowooza nakiraba bubi kati wuuyo yakimugamba olwakimugamba omwana atabuse omwana akambuwadde omwana amufuukidde ekizibu asiba ebintu ayagala genda nga ne mukazi wange yenyini yagenda kati wati ate bino ebituuse ku mwana omukazi waabimanya ni mama naye alimba kale sigaana nnumirirwa okuba nti nali sirina mwana musika tannalabika kuyiibwa aba taliiwo ate ono omukazi atannamuzaala tomucunya bucunya kutuuka kulowooza nti ono yagaana buganye kuzaala mwana
ate ku amuzadde si gw'osalawo nti nze njagala kuzaala mwana muwala oba mulenzi naye maama ekyo takiraba maama ekyo takirowoozanga nako omugambako nti maama oyogedde bubi nti nja kukola nti kati lwakuba nti omuntu munnaye tayinza kudda mu nnyina naye maama oli mukyamu ekyo naawe olaba kirabe oli wadde omukazi mukulu kale nze gwe njagala ate okwagala si maama si gwosalirawo omutabani omukazi mukulu okukusinga oba omukazi mukulu okunsinga nze mwagala ye bakugamba nti enkulu tenywa nandiki maama oba mukadde w'omwana yalina okufuna okwagala kwafunye n'amanya nti kuno okwono kusaana ono abazadde muyingira nnyo mu mukwano gw'abaana abaana mubalekere choice zaabwe nabo basobola okwirabira kye baagala n'agamba nti anze ono gwe njagala ono simwagala kakati ono gw'obadde ogamba nti muto mulungi simanyi akola atya kati nno wuuyo abadde akuleetedde akabasa kati ogenda mukola otya olaba bw'oswaluse ate fena netuswalukiramu kati n'omwana omutunulako butunuzi nti mpulira nga nfa ensonyi kale oke nawali mbadde nga mutunuuliranga nti naye ensonyi ze mbadde nina zakutya kumugamba kintu ng'ekyo ng'ate era mbadde mutuufu tewali nsonga lwaki omwana abadde ankolera emirimu obulungi ampa ekitiibwa akola buli kimu mwetoowaze ate ndyoke ntandika omugamba nti ate munnange omanyi njagala obe mukyala wange nenzijja nenkugamba nti anze ndabye omukugu mu bintu ebikwatagana n'ebyo amuzadde nabo kimubuuza bwe nakimugambako yangamba oyo tumuleke n'amateeka kati agazze gajja kukola bubi bayinza okuyisa kubanga wogambira ku mukazi oba omubulira ebintu byataagala kuba kuloopa mu mateeka nakinyonyola nenzijja nenkimunyonyola maama naye maama tawulira yalowooza nti kyasalawo kyekikola kyayagala kyekiba ekituufu kati raba ebizibu byawalezi omukazi aliwa simuwuliza simanyi kimuliko afudde wawaka ate nawaka weyava anaagenda okudda ate nga omukazi omwana aliwo wamugambadde ebintu bimunyiiza ate nga gwe kennyininyini toyagala kutunula ku mukazi omukazi gwe wamutinkuula avuddewo agenze yali kati olwonkoleki nze maama nsuubira kuba mu bulamu ki